oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Butereevu nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA okubira mpozi ngate nkutuusa kamawulire goyina okubira mpozi ngate omanya ku lunaku nga luno olwaleero. Nyongera okwebaza gwe asubscribinga, abatuwatchinga, abatuviewinga, mwenna tubebaza. Mwenna gye muli abakola emirimu gyammwe mu Saudi Arabia. Sifudde omulimu kigwokola kiri nti ogwo omulimu gw'ojjamu ssente ne walabira famire eyo. Bana badde eno ne baleekaana ate simaya kadama sekadama ebyo bya kisiru. Omulimu gw'ojjamu ssente ogulabirira famire yo n'abaana bo n'abantu bo. Omwezi guggwako n'oyingiza obukadde 2. Yo mwezi guggwako nga talina wadde n'etaano ku account. So ebyo temubifaako bamakanika, plumber, banaffe abasikali muna tubebaza okubeera mpozi ngate mutugoberera buli omu mu kitundu mw'obeera oli n'abali wano Uganda namwe tubagamba nti mwebale kubeera mpozi ngate nga mubaayirayo. Lunaku olwaleero njagala okugamba nti gwe naali eyo nakugamba kola ka video recording ka video nga temulimu oluyimba lwonna mu background, tumire ku bantu bo babuuzeeko okaweereze ku noti 754 68 74 35 ye WhatsApp number yange. Tujja kubeera mpozi ngate twogera okubeera nga tucommunicate bulungi. Tujja kaplayinga obeere mpozi ngate okafuna. Lunaku olwaleero nina story wano ya mwana mulenzi Rockie Giant. Rockie Giant kigambibwa mbu abadde atandise okweyita Gheto president. Obwa Gheto president buno buvaawa. Bobi Wine yatandika okweyita Gheto president. Kati Bobi Wine bwe ya upgrading anaagenda ku bya constituency ng'afuuse MP. Ye mwana mulenzi Butcherman najja n'awamba n'agamba oli kati agenze. Nze mbadde vice we. Kati nze Gheto president. Era ngenda balaga ka video kano Rockie Giant agudde mu mbiza Butcherman n'amajege ne bamukuba bubi nnyo. Kati mbadde nkugamba nti Butcherman bw'amala owambo ba Gheto president, Kabaya avaayo agamba nange nze Gheto president. Oyo naye beetwala bubi nnyo nani ne Butcherman. Kati olunaku olwaleero babadde banoonya, bamaze ebbanga banoonya Rockie Giant nga kigambibwa mbu abadde nga yeeyita Gheto president. Bamukubye emiggo. Ngenda kuteerayo ka video kano okalabe nga bamukuba kibooko bamubuuza omanyi oba Gheto president gye buva? Omanyiyo gye buva olyoke weeyite Gheto president? Bamukubye atudde. Kansooke nkuwe kano ka video olyoke olabe. Amanje tuvero sama. Olino buzimu zimu. Wasoke cha president wanje tuvesa wazimu. Musoro bayirira no bakocho yogera gwe. Yogera ngoli wansi. Yogera ngoli wansi. Onacho yinzo kwogera iba Gheto yuti gwe. Wayaza mputta mukama wansi tula wansi. Tula wansi. Tula wansi. Teri muzanyo gwe nakuzoza. Omanyo mutola kwenjagala. Njagala asani. Messenger asani messenger sawa zino wali njagala asani gwe botula ne asani muddako ne muvuma ne munjogerera nze ye Gheto president kati omupya omulonde naye nga tejjukira Butcherman muyambi wa president Yoweri Kaguta Museveni muwi w'amagezi. Muwi w'amagezi ku nsonga za Gheto amuwa ku magezi. Kitegeeza ne bwakola ki tagambwako. Ndowooza bwe kiri tagambwako. Naye simanyi bino ebintu si byakwogera nti tutiisatiisa batukola ki. I think people when you are doing things mulina okubeera nga mulowoozaako life after Museveni. Life after the president of Uganda aliko kati Mwami Museveni. Lwansonga ebintu byemukola ebyo abantu bamwe bajja batuuka ekiseera babalivenjingireko. Abantu bamwe bennyini bembeera nabo bajja tuuka ekiseera babalivenjingireko kubanga tosobola kukwata munno n'omutuuza mu ttaka bwoto n'omukuba. Era bannayo okukula kino kibi. Nze amanyi Rockie Giant musajja mukulu akuze bambi. Kuba Rockie Giant yali mukubi wa bikonde. Yandibadde ndowooza ku ngenze nembala namba eriwo
nga wona tekuliiko n'omwali namu ng'asobola okubeera ng'asobola kwakubya engumi emu mubiri naye ndowooza agambye ndi musajja mukulu sijja kulwana kankite. Nze njagala otegereze vidiyo eyo abo abantu abali awo ku muntu ng'abaddeko bokisa alinza obba kuba n'abayiwa amannyo bonna kuba ye Butcherman tomusuubira kiki talina kyagenda kukuba kubanga ye already wa muggo gwe oyo gw'osooka okumuggyako n'ogukasuka eri gwe kennyini gw'obakubisa otandika ku Butcherman n'omukuba n'omuggyako omuggo gwennyini gw'otandika obbakubisa naye engeri gy'ali musajja mukulu ndowooza agambye kankireke kankiveeko n'akita naye nga nze ekikolwa ekyo nkivumirira kibi nnyo okubeera ng'okozesa obuyinza bw'oyina okutulugunya abalala. Kati twebuuza ani ali seefu ne Butcherman omuntu wa bulijjo naye adde kuba Akubye mwalaba si papa yalumba ekitongole wali eri ku kitebe kya Nuupu n'akubayo amasasi g'omulundi gwakubiri ng'abalumba bakyokooza paka kati poliisi tevangayo na ripooti tebavangayo na kuarestinga muntu oba ntegedde tebavangayo na kukwata muntu yenna oba kuwa ripooti kuwera effujjo erikolebwa. Kati ne weebuuza eggwanga liragawa? Eggwanga lyo liragawa? simanyi oba kyemufiiringa nange kyenfiiringa naye nze ndabira ddala abantu bajja kutuuka ekiseera beetamwe. Mwala bavuuka bali abeeyokya n'omulala yali agenza agula amafuta yeeyokye baali wa takisi yali egenda kweyokya okitegeera n'agamba kankireke ne bamukwata. Naye abantu bano balina ebizibu bannaye abantu b'omu Gheto nze ndowooza Butcherman wande badde owaayo birowoozo bituufu n'abantu abo bavudde batya mu mbeera embi abantu basomye batya abaana be basomye batya omuzadde abeera asomesa omwana mu ssomero lya 5,000 naye nga bamubanja ttaamu 4 nenge essomero lya 5,000 bamubanja ttaamu 4 nze thought nti Butcherman fine okayanira kyewa Gheto president kikolerere Bobi Wine yakikolerera abaana bamugenda mu Gheto bavunamira muvunnamire alinga kabaka. Kati nawe kikolere togenda kubeera nga weyita bweyisi president wa Gheto nga tokikoleredde kolerera yamba abantu mulina sente ze mufuna okuva president Museveni. President Museveni bwakuwaayo atalisa obukadde 4 jjako kale akakadde okazeeyo mu Gheto yambe kubeko bwana bwolabirira oba famire zoyambayambako baguli obunga obuntu obutondono bwe butyo abo baana bo benyi bagenda tandika okweyitira Gheto president kubanga obaleetedde ak'okulya ne togenda besi bakondi nze Gheto president nga tolina nakyo bakoledde otolina kyo bayamba okujjako okucunyata abantu ababayamba kuba kati right now Rockie nze kyenda byenkuba gye bamukubyemu awo agenda kuva okujjako nga bwali nti yakolamu bikonde naye ate era esitiro emyaka kuba nandi badde nkugamba engeri gye yakolamu ebikonde osanga ye abadde ajja kugumira addeyo wakayebake ne kati omubiri gwe gugumye Rockie nti musajja mukulu emyaka gy'ekivubuka yagivaamu dda gwabadde akyamuyita omuvubuka emyaka gy'ekivubuka yagivaamu dda enkuba gye bamukubyekubye bamusamba emigere bakolya agenda kudde waka nga omubiri gumuluma alinza n'okumala ennaku ze 3 nga takola ki nga tatambula. Katulinde tulabe wa poliisi eneyavaayo ne ripooti kwono naye nze ndaba abavubuka bangi nnyo ab'NRM bakoze effujjo lingi nnyo ku bantu tewali kibabakola so kati nze ndowooza bwe mba wakuwa mu magezi eri Rockie Giant ekintu kino kyegobere wekka funayo ku balooya bakuyambeko osobola okugenda wa Bobi Wine n'akuwashamye mu malende n'omupushinga musango gwa assault tocha kyekirala awo oli muyimbi bakutuuza batya mu ttaka ekitiibwa kyo bakivodde ogwo nagwo musango kati ofuuse ekingiringi ofuuse ekintutu mu maaso gaabo kitegeeza baba bayonoonya erinnya lyo lwojja okusobola okubeera atilisinga gwatema. Anyway, tuva ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA mwebale kubeera mpozi nga ate mutufollowinga bulungi nnyo mwebale kutuviewinga ate mwebale kutulaba temuvaawo mubeere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.